po jako akawuwo. Otimu Steven wa myaka 11 agamba nti yava mu bitundu by'Entebbe ng'onaategeezezza nti yali alunda mbuzi wa bodaboda n'amussa ku pikipiki ku bwaze nga yagenda okuddamu okutegeera ng'asoma kapande okuli ekigambo Matugga. Maama wange bamuyita Asekenye Judisi, taata wange bamuyita Awuku John. Nabuze owa boda yansanze mu kkubo nga ndi mu kulunda embuzi zange n'aŋŋamba jangu otuule ku piki tugende, nze ne mugamba tugendewa. Nze ne muvaako ne nziruka n'angoba byampaka jangu tugende, n'anteeka mu boda mu maaso n'andeeta eno e Matugga. Otimu agamba nti nnyina ya Asekine Judith ate kitaawe ye Awuku John nga batuuze b'Entebbe era nga bano abawanjagidde okumunona ku poliisi y'e Matugga wamaze kati enzingu 2 Maama taata oba mundabye mujje munkime neeno mu Matugga ku poliisi. Ne Mubiru Abdalahimu wa myaka 8 naye yabuze ku bazadde be ng'ono agambye nti abadde abeera Matugga wabula nga kati kyayagala kwe kugenda ewa kitaawe Mubiru Faruku awangalira Nansana. Ate oluvannyuma lwa kkooti ya Mwanga 2 etuula Mengo okuwanduukula munnakibiina ki NUP Henry Kalyango n'erangirira owa NRM Wasajja Edward Gulu okulayizibwa ku bwa kansala bwa Kawale ey'okusatu, ono olunaku olwaleero alayiziddwa ku division e Rubaga era ng'omukolo gw'okumulayiza gukoleddwa omulamuzi w'eddaala erisooka Judy Matovu. I, Wasajja Edward Gulu, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution. Wasajja oluvannyuma lw'okulayira asuubizza okukola ku biruma abalonzi be, bw'atyo n'asaba abo bonna abadde bagugulana naye okuvayo bamwegatteko mu buweereza. Nesanyira amaanyi nnyo kubeera nti olunaku lumulindwa tutuukiridde, bagamba nga tajja kulayira, tajja kugenda mu gazeti ne byonna biwedde. Era nsaba abantu mwenna nga sisodde kibiina kyonna twegatte wamu, kati ssaawa yakukola ya kulwana ntalo ziwedde tugenda kuweereza baki bantu. Era muyozaayoza olw'obuwanguzi bwatuuseeko obutabadde bwangu. Ffenna obuwanguzi bwali bwangu naye ate buno buyiseemu emitendera mingi. Tusuubira nti Wasajja kakomyewo ekitundu nga Kasubi. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Mbakubiriza okukozesa obupiira era ku magombolola bubeera naye abantu bagala kujja kukola ki? Kukima.